Negwe koma kafanyi nga singa nali mukazi nzi. Wandibadde oti. Banaye nandi bakabizza nze golaga. Kye kiri kuggwe ekikabya omuntu. Nandi badde sikwanika. Kye kikuliko ekikabya omuntu. Naye kawala ate ebyamazima kye kikuliko kubala akati oli musajja. Ekyanditusikiriza nusu. Naye ekyagaanye. Ani akulimba? Sigabanga be. Olinga banno bali. Bali. Aivanike muleke. Aivanike oyogera ku bya Sente mwawule ku bya Sente ojja mu kyankanya. Watabu? Muleke. Eya Sente gyogera ku byala music mwogereko ne bya Sente. Alina akayimba akapya. Ba yakakoze. Ha. Eriba Ivan bwe kayimba ko bekata kusitula oboli nawo bwotyo bwolifa. Ayinza otamusitula azito. Bwatyo bwalifa olimba lulungi bambi. Mwasuza mutaba nange bali kwera nga ate mwekomide ku BBS Telefine program ebiyo cha ku weekend tuba tuyingide wona tera okubera nga tukuwa agabadde mu week. Nadala agabadde mu week. Nadala agabadde mu week. Naye nga yobanga ababuuza ko naja musiru banga mutulaba omukulu kulenga oli correspondent wa BBS ng'osinzira Kasese bane mugenda kufa obwavu. Omwana muleke na ID za BBS mulemo zifuna mbulira bubi nnyo naye nga tubaniriza amakyama lonja gonnako olwaleero yekule igwayo litya omanyiri kule kale naye nga tubaniriza amakyama lonja gonnako olwaleero nga tubawe ebyokya yonna gye musinzira okubanga mutulaba kansudent muli bulungi nnyo wiiki ebadde etya wiiki ebadde mukutandika ndoza yali okena yawo makati yawo ate we twawulirira ekiwandiko ekikola ki ekifulumya ekikwata ku bayimbi kwegamba ne bitabula industry kangambewo entyo tutandikire wa mawulire g'olunaku olwaleero tutandikire ku ki onna weeyagala tutandikire omanyi wiiki eri nga eggwako twalina emboozi za Sente Benoni Kibuuka twaleka emboozi za Sente tewedde bulungi wiiki ewedde so wiiki eno waliwo abaali beekwese ndowooza wiiki eno bagamba katuveeyo tubeere nga tu opening up kumbozi abali bekwese kuki nga tebavuddeewo waba kuogeddeko n'otavaayo kubanga okiyalinga mpe oba notakiryalinga air tuyinza ogamba oba osirise lwa nsonga oba tolina nsonga lwaki ovaayo era nga kubavaayo wiiki eno yali Andrew Benoni Kibuuka yavaayo n'abeera nga ate abaako ensonga nnyinyo z'atereeza era Kibuuka yavaayo nga munyiivu nnyo n'agamba nti nze ndi musajja mukulu era akuze baba n'agamba nti noyagala munzijukireko mu kazannyo kali akakigenyaagenya nkola linnya kituufu ate gwe kankuwulyeko ekintu kimu Saimo olaba drama oyo erinnya terikoleka ligenda okuvaayo oba otobye ggwe manye emyaka gy'oba n'agamba nenzannya ndiwulira nkola linnya eryo naye abasajja basatu mbamanya kuliko Abitex ow'enkoofi kuliko Bajjo ne Tamale Emirundi balunya taliko balunya kye yakoze yabe yamwesoose n'agenda ku sayidi ye kati n'akwata basatu Tamale Emirundi ki kigambibwa nti original kigambibwa nti abaami abasatu abo bakwata mukulu Andrew Benoni Kibuuka Dube Sempaata atasasula lyato ne basooka bamwogerera ebintu nti naddayo n'ewaka ng'awulira takyawulira na maaso ga mukyala we yalya Sente akawumbi kalama nebwa akawumbi okamanyi batukana okumusibako ne bagamba nti nokuba obusobola abagagge ewaabwe balina ekizinga essese nti bwe yakwata akawumbi n'asooka akwatira ekidyeri paka ewaabwe essese bamusanga ali mukulamuza musiri gwa binazi bugundi ono yamuwerekerako muganda we ani Sendi kale soko otuwe mukulu Andrew Benoni Kibuuka ng'agenda maaso kubeera ng'atangaza engeri embeera y'okumwogerako obubbi omusajja tabbangako bamuwaayiriza soko otuwe Benoni Kibuuka oyo manya abakiraiminga tebawera abiri ba promoters Sente zigambibwa nti nazifuna bagamba biliyoni emu bw'obala abantu tubale nti abiri ono average awo buli muntu abeera afuna miliyoni nga 5 Munnayuganda ng'olina miliyoni ze 5 nga wazisirikira bazikuwa ozimuwe n'otazimuwa n'otambula noweranga nti ndikula bonita n'atakulumba nawwoka ng'olina miliyoni za 5 kimani wadde namwe mukiraba bulabi ne bwebeera miliyoni emu kujja nga bapromota butemubamanyi ne bweba miliyoni emu ne bagamba nti omusajja agande miliyoni ne beekuŋŋanya abantu abiri naye miliyoni 5 zo nga ziri nawe ziri nga muntu buntu yazigaanidde yo gavumenti yandeeta yavaayo dda senga state agencies tezimpitanga
nti olidde sente za gavumenti, sente za president biliyoni mugimanyi. Niyo omuntu asobola kulya miliyoni za 5 gwe n'osigala ng'oyogera bwogezi nti yazirya yazitwala ng'emitwalo 2 ne bwe ba miliyoni 1 senga sirina mirembe senga sitambula. Ekinnuma ly'erinnya lyange lye boonoonye. Nze Andrew Bannon Kibuuka, president wa Federation of Performing Artists of Uganda. Ndi muzadde, nina abaana, ndi jjajja, nina abazzukulu. Bwe baana abazzukulu kitegeeza nina abaana abaafumbirwa, nina abako. Okay? Nze nasikira taata wange. Kati ne baganda bange baana bange. Era abamu we bali wano mujja kubalaba. Bali very concerned. Baswala nabo gye bayitira babagamba mutwe ku kawumbi. Okay? Nze wesiga bukulu bwa wadda mu kika ky'emmamba. Kitegeeza nina abazzukulu abasukka emitwalo 3 bentwala abanda banga jjajja abanvunnamira abampa ekitiibwa. Kati gye bali okulira jjajja yabbye ssente kinteeka wazibu nnyo. Ndi mumyuka wa Saabawaali, Ssaabasajja Kabaka yansiima nampa okumuddukanyizaako ekifo ky'e Kasanje mu Busiro. Kati abo bonna abataka beeyo bansinza bandaba mu kitiibwa kirala. Erinnya ndikumidde ebbanga ddene. Naye omuntu okuvaayo buvi natandika okwogera ebintu bitaliiko mutwe n'amagulu kwegamba kyekiruma. Nkimanyi nti omuntu yenna alina obwongo ategeera akiraba nti sente zisobola kubanga nazirya. Nabo ne basigala nga baseka busisi nga boogera ebigambo byabwe ne batannumba kuzikola ki kuzinsaba. Bantu badde batukadda ne ku akawunti zange na buli kimu. Bantu badde bagenda ddala ne mu kkooti. Kakati Simon. Nze mbadde nteesa. Teesa. Kakati omukulu Andrew Bannon Kibuuka ng'avumiddwa. Bane bavumya Bannon. Kakati. Upcoming artist avuma Bannon. Ba comedian bavuma Bannon. Banakatemba bavuma. Aba film bavuma. Bwekituuka ku bayimbi. Bavuma Bannon. Kakati lwaki tate entebe. Bannon tente ulaba naawo ojagala bulobe ntebe ogina mukaji. Nze ngamba taata wange omulungi entebe ogiveko okuvumya ebitiibwa byonna obyogedde n'obimalayo. Oli muntu wa kitiibwa nnyo. Ffe tukuze tulaba Bannon mu industry tumwegomba. Kakati lwaki bamutyoboolanga batyo? Nene omuntu eyeewozaako ng'aleeta ebitiibwa byaba ayagala kuleeta. Ayagala kukulaga nti nze ndi wa kitiibwa tosanidde kumpisayisa mu maaso. Ne bano abantu baffe tudiringiramu bazibu nnyo. Agasinza okunkolera nti n'abaana ba kitange baana bange. Kuba ye musika. Munswaza mutya mu maaso g'akatabani kange ka Edison. Naye aba mutabani we kuba ye yamusikira omuntu asikidde tataamu abakitaawo. Naye nze ngamba nze nteesa entebe bwogireke. Bannon yayongeddeko n'agamba nti nno sente ze nnalabako baze nnawulirako bwali obukadde 4. Era ng'obukadde obuna ebintu ebyo byanjawulo tukitereze bulungi okulabako n'okuwulira. Okuwulira oba tewalabako. Bw'oba walabako kitegeeza wawulira n'olabako n'ozikwata. Eno gye babeera mu State House babumuyisaako ku ttule. Teyazikwatako. Obukadde obagamba bwagenda wa Bebekulu era simanyi gye bwalaga. N'agamba nti Bebekulu yafuna obukadde 4 nze navayo sayina na transport yanzizaayo nakubira na Ssenkubuge yampereza ez'amafuta kuba tutereze bulungi. Bannon bakwata ssente oba president oba ani yenna gwe kivunaanyizibwako n'aziwa Bebekulu asasula abaali bateeka ebivulu bya Bobi Wine be baagaana. Yagamba ssente obukadde ze yawulirako buli 4. Sooka otuwa. Nti alina Mboole ku kivulo kimu ekyateekebwa Abitex, that is Abe Musinguzi, n'asuubiza ba artists miliyoni 4 batandike okuzimba headquarters zaabwe. Sente ezo tetuzifunanga. Naye wakati awo ne wajja wate ebintu ebirala ebyagwawo ebyatwala Bebekulu ne bawo miliyoni 4 ze baamuwa. Bagamba nti baza kuyamba bati sebaza sako. Abantu ne basuubira nti oba sente ziri president yasuubizza ate ze wadde Bebekulu sente ezo yazifunira akikkiriza era n'azigaba. N'azigabira ba artists ab'enjawulo saaliko kubazifuna. Ekyasobola okubabuulira waali mulamu. Saafunako wadde nusu era ne mukuzijjayo saamanya. Nze n'okumanya nti zaavuddeyo ng'amazo zigaba. N'olwekyo ziri ebina State House esobola otukakasa ti ebina president byasuubiza ba artists singa ze mu kivulo e Namboole
tazituwanga tetuzifunanga obufunza omukulu takwasanga ku kikumi tazirabanga nako kati abagasala nti yali ya Sente Kawumbi bagajjawo era Abitex mu oluvannyuma lw'okubanga bamaze okubawa nga bamutemyeko ebigambo ebyo n'agamba nti nze ekitiibwa omukulu w'ekika akulira okusamira ewaffe mbayiriza mutya n'agamba kambiteeke mu looya yafunye Nalukoola era Nalukoola tekinikali n'agamba nti abaami abo okuleka nga bavuddeyo openly ne bagamba nti no twalina enjagano omwenge betunywedde nalaba balunywa nalaba clip ke nalaye balunywa ng'alumiriza agamba yina we yabasanga nga bagabana omunyamanga kakali masa ogenda kuwe ye balunywa yeekwasa ate omuntu mulala tone sempijja nti yamugamba soko otwe Nalukoola ng'atangaza ku ngeri gye bagenda osisibwa mu Abitex siye mutondo simanyi bwana afaanananga Yosefu Tamale Mirundi n'omukulu omulala mukulu balunywa singa atulagira tubeere nga tubatwala mu mbuga z'amateeka babendegera abalamuzi tetugenda kusikatira namu kyekyo kye tugenda okukola naye nga sitepu esooka asoose kwagala kutegeeza ensi eno nti ebyo bimwogerwako si bituufu mwegendereze ebigambo byammwe waddembe okubakuba mu mbuga z'amateeka mu musango gw'engassi oba oguli criminal kubanga amateeka gamukkiriza okuba wawaabira mu ngeri ezo zombiriri ne babatwala mu mbuzi ekoggasenga gubeera nga gubase mu vvi oba ne baliwa olw'okwonoona erinnya so yoyo mukulu Nalukoola nga avayo kubanga ate atangaza n'agamba nti mwegendereze ebintu bye mwogera tomala gogera ku musajja mukulu tiyabba ssente naye beno nayogedde ku gundi ku kadde ebina bwe baawani bebekulu wano story gye twakola of recent bebekulu yatugamba sente ezo zakugabira abavubuka si bwe kyali nedda yagamba nti maaso ka bagenda kugulawo offices ng'ojja n'ennakuyo kaseba ng'ekwetimbye mu maaso siwa NRM siwa siwa FDC siwa n'olya ku ssente za gavumenti kasitoba ng'olina kyogenda kasoba ng'olina ennakuyo singa ennaku kasitoba ng'olina kyogenda ozikozesa ojja kujja ku office zagenda okuteekawo ofune ki sente kakati oba Andrew Bellins alowooza nti ze zaali ez'abategesi ati kakati tuli mu emboozi ya ssente kati gwe buli ssente gy'owulira ne gwe baweeza transport zonna ssente zetukola ki tuli ku ssente essaawa zino kale emboozi ya ssente bwetyo eyinza okuba nga tugenda kuba nga tugikomyako wiiki eno so katusubire nti wiiki eno gye tutandika we n'abanga etuuse mu makkati osanga oluuyi luli lujja kuba nga lututteyo okwewozaako kwalwo nga lunnyonnyola oba nga luwa justification wa gye baalaliko ngambye akabalunywa nti naye Tony Sembi gye yamugamba wali maaso kati awo nga tuvuddewo emboozi endala ebaddewo mu wiiki pozi badde yaki yo nankani eno ey'ekibaluwa kakati no munnange wiiki eno nga tetunavaawo awo big size bebekulu wetuba kutukyali ku ssente ziri mbadde nkyerabidde ng'otuba tukyali ku ssente ziri big size bebekulu yawulikiddwako awantu amu ng'agamba nti weyakwata obukadde bino ebina alina abantu beyawa ssente ku bategesi b'ebivulu n'abayimbi abayimbi nga bawazaaki simanyi naye bebekulu agamba kubisinga okumuluma beyawa ssente ate byasinga okwasama nti nno tetufunanga ku ssente oba ate bandi yasamye ebirala naye batayasama ate ku president ye gwasingira ddala okwagala ate bwawo temukwataganye agambye buli lunaku agenda kuleeta erinnya lya muyimba omu ku omu atatulwisa olunaku lusooke lukyagambe nti kawalaata ate agambe nti nampijja tekamu erinnya ly'omuyimbi sooka otule bebekulu oyo bebekulu ndi musajja wa mazima sikweka najjayo miliyoni 4 nenzigabanya abayimbi buli muyimbi gwe nawaako n'ekikumi bweti ya signing endagaano ate ku kamera basayiningira ku kamera kino kyama nkibwatula basayiningira ku kamera video kamera si bifaana nina buli video kamera ya buli muyimbi era kati ngenda kutoa ultimatum nti nno buli muyimbi eyalya ku ssente za President Museveni nsaba oveeyo ogambe nti bannange ssente bebekulu yazitugabanya bwe mutaaveeyo mu ssaawa 24 ngenda kuta vidiyo emwemu bali abayimbi nga 20 ngenda kuta vidiyo emwemu peegi yange buli lunaku paka vidiyo 20 bwe zinaggwa tabanga atugamba zatubonga nawe nedda ezo abo babamanyi naye yagamba abayimbi beyakwata n'awa ssente
nga paka nakati muli mwefuula aba people power ennyo bebe kulwagamba bwe yagaba ssente waliwo video kati mukama wange tubadde tusaba naye nakiyita tukyerabira kisinziira babawadde zaaki kulyako buli bakola amazima gasigala gamu sente za president zisigala zaaki wotulaga nti oli wa people power sente za president olina kyozikola ki president wa ggwanga nedda tuli mu ggwanga limu Uganda nze president waba mpadde ssente lwaki katugende ku kibaluwa weekend wakati ndowooza yali etandika owafulumayo ekibaluwa ekyali kifulaga olukalala yali naye sayimo tukole bwe tuti emboozi y'abalunywa tusooke tugiteeke wano kuba tukyali ku ssente ayogera ku ssente weyaviridde ku kibaluwa weyayogeredde ku ssente wali bwe yaviridde ku kibaluwa tugenda maaso kakati wafubutukayo mu Luganda yandibadde ki proposal etteeka lwe batelinafuluma bafulumya enteekateeka olukandaga oba byebyo mukitwale bwe mubitegedde naye ekibaluwa kyafulumye kakati nga kuliko enteekateeka engeri artist oba omusanyusa mu Uganda amateeka ebintu ebirina okugobererwa omuntu alinnya ku stage n'asanyusa abantu okyo kitegeeza buli performer muyimbi comedian muzanyi buyena mention mpola kakati mu bintu ebikulu ennyo mulimu license kati ogenda kukola otya ku kintu kya license ekyo license sinze mu nnyo wova ku license mulimu ennyambala oyambadde otya waliwo abayimbi ababadde abamanyirwa nti bwagenda ku stage bw'atayambala kantu kampi takola ki kati kambuuzeemu omuyimbi oyo ogenda mulabirawa ayina kusooka kuyita ku office kulaba nnyambala ye oba agenda kubeerawo ababa monitoringa ku stage nti ayambadde bw'ati actually bagenda kubeera backstage nga bw'ojjukira wano ekyala nga yakajja mu office yaleeta amateeka ge naagamba fluensi tolina kwambala kampi kuba sayima oyinza okumutambuza nga embeera emutabuseeko kati ekitegeeza wali ddaani yakugaana okukola ki okuyingira mumira okukozesa ebiragalalagala waliwo abayimbi mu Uganda nga batannalinnya stage amala kunywanjaga era nga tasobola gigendako nga tataddeemu etteeka endala lye nalowoozezaako ly'eryobuyonjo abayimbi abasinga temunaaba tebayingiridde nnyo ate omuntu atanaabye n'anaabye ogenda baawulirako kyogera agenda owunya ku buli omu okusinziira ku minisita abalala n'obumwano tebabukozesa ate ne bambala sleeveless obumwano sheva kaakati jjukira teyeerongoosezza mu side eno n'awanika emikono gyemuli mundaba muyimbe nange kati nti okusinziira ku minisita abaana babuuza abazadde baabwe ebibuuzo ebitaddikamu nti taata kabakonga alina ebisaanyi mu nkwawa akati ebyo baagala okusinziira ku tteeka okusinziira ku balunywa ki kino kyalowooza ku tteeka eri abuze bago oba oli awo malungi si malungi era yensonga lwaki olunaku lwegulu twavuddeyo ne twambalagana nago mu maaso ga minisita tumugamba kino kikyamu kino kituufu kino tukikole bwe tuti ekirungi ekyabaddewo ku mulundi guno nti minisita yabadde honest n'akwata amateeka n'ayita begakwatako bulijjo amateeka tugalabira mu paalamenti naye yawaddeyo obudde n'ayita begakwatako ne tugadisikasinga ne batusaba twongeremu bye tuwulira nti bye twetaaga okwongeramu era tuli mu kubikolako okulaba nti nno ekitunyigiriza tukibagamba nedda kino tekikola bwe kiti nakino kikola bwe kiti waliwo ekintu ekiri mu kukubya abantu enduulu ekyabayimbi okuyimba sheemu oba ebbiri kikulu naye ffenna kituyamba ate nti omuyimbi we programming n'ogamba bajja tuseera ffe bapromote kubanga amanyi takyakuba wanene naye ate nze bonseera ng'amanyi nti ojja kubaawo mu budde bwange thats better than okubeera ku pressure nti tubeera ku pressure n'abo abaana n'okuba essimu y'omuntu nga tagikwata ng'abayimbi bakuweddeko kubanga alina okugenda amalirize wano agenda amalirize n'ewalala so naye pressure emubeerako obala abasazi nti gundi bamututte mu kooti teyayimba wano si lwakuba nti tayagala kuyimba oba sente teyazirya naye yalemererwa kumanaginga ye yennyini how to do things kati ebintu ebimu byakutuyamba secondary ng'omuzadde ng'omuntu omukulu ali mu gundi nti tulina bintu bye tulina okukola mu nnyambala na biki oba oli amayinza okuba bakireese bulala naye try to be decent mu mbeera gy'osobola kuba kati olwaleero osobola okujja ku stage n'ogira booti neweeyambula n'okolaki naye enkyo ojja kubanga si ggwe oyo omuwala
oba oyo omulenzi yabadde omutungo oli taato bajjajja w'abalala onoobagamba ki kati ebintu ebimu tubikole nga tulooza nti baabituleeseeko naye nga naffe ng'abantu bya buntu ngenda mu bantu ab'enjawulo netako kuyisa bwe nti kanfune kyenkola banyumirwe naye nga sibalese kyekimu waliwo kati nentunulira nti ebimu bwe bigenda okunyiga biba nga script zibaga nti zisoke ziyite mu census mu kugenda bazisensalinge kwanza ezo obuzibu ezira bagobye bakomediani bonna kubanga komediani akuriyetingirawo ku stage kati mpozi nga banaddira commission munamuteka webazanyira nga kyasooka okwogera akiyisa mu kutu kuwono ekyo kakifuluma kale bwati nga genda basubira nga annyonnyola era we yafunidde omukisa n'agamba n'agenda maaso kubera ng'atangaza ku byayogera ku Benoni kubaffe tumanyi oyo ye yagamba nti Benoni yali ya Sente yamusanga simanya mutundwe simanya luddawa yamusanga nga wana Sente n'agamba nti Benoni mubbi n'obubbi abufaanana ate yatuuse n'abitangaza soka omutwe ng'abitangaza akati nze okutwaliza awamu mwami Kibuuka simugaana naddala nga agoberedde ekintu ky'amateeka kubanga ffenna amateeka ge tunoonya naye ate njagala kuddamu ero kibagamba wano ku BBS nti nze mwami Kibuuka sivangayo okumugamba nti yabba Sente kyokka nali omu ku baakulembera okumugamba nti yaliidinga ekiwayo ekyagenda wa pulezidenti okutusabira Sente era ezaweebwa abamu nga claim yange erimu ebuuza why not me ng'ate nange nali kwabo abaafiirwa okitegedde so mu mbeera eyo bw'aba nvunaana kuba nti mugaa nti wali kwabo abaagendayo yaprovinge nti teyagendayo naye nze simugamba nti yabba Sente kuba mpangadde naye si mubbi ebbanga lyenkoze naye naye ekigambo kyanamugamba ni ng'omukulembeze yaseerera n'aba nti yakwatibwako omuntu omu n'amuteeka mu kintu olumu naye kyakkiriza nti yali takyetegekedde ne bamuteeka mu maaso g'omukulembeze nti you are going to do this and this kati ate mu luvannyuma lw'okumala okukikola ne wavaayo ffe nange n'abalala abaali bakayana nabo baali badde part of it so kitegeeza nti singa oba oli yali akiwadde obudde n'amanya engeri gyagenda kyohandolinga bino tebyali baddewo naye oluvannyuma lwokuba nti nno waliwo abaalekebwayo ng'ate baali bagenze kwati olaba mwami Kibuuka yagenda ng'omukulembeze wa performing artist naye nga incident yali kuba promoter nti singa mwami Kibuuka yali nga ekintu kino akifunye kuba promoter bennyini kuba nze mwami Tone even right now siwulira nko Tone yakoze endongo yadde edduwa yafu abasiraamu tusomayo edduwa y'abantu abana abataano n'ogula omuceere ne balya siwulira nti yategeseyo ekintu kyonna kati sempijja kati sirowooza nti mwami Kibuuka yalibadde akulembera omuntu afaanana bw'atyo era yensonga lwaki olunaku lw'eggulo mu bunafu bwe tubadde nabwo twatudde nga bapromoters wano abamanyiddwa Abitex Balamu Balunywa Haji Kavuma teyabaddewo naye tuli naye mwene embeera waliwo bitono ebigenda okutereera babajjo n'abantu okuva eggulu newa ne tusalawo tulonda obukulembeze nga twagala kuyamba ku mwami Kibuuka baleme kuddamu kutomezebwa ngeri efaana bwetyo obukulembeze Kibuuka bamuggyeko oba abamuyambako kirabika Sente omukisa gwa Sente we gujja tewali obukulembeze wa buli awo obugenda okuzigabanya kati pulezidenti waffeffe gwe tulina wa performing association bikoze bitya Benoni Kibuuka tayagala kutaa ntebe ye n'agenda kati bwagenda gye bamutomereza era actually omukulu oyo Balunywa agamba nti bannange ku nsi waliwo ekizibu tulina ekizibu ky'obwavu ne tulina ekizibu kya Tone Sempijja Tone Sempijja ye kaluleeta wobala endwadde ezitawanya bannayuganda kansa sirimu gattako Tone Sempijja atawanya bapromota bokka tatawanya nsi yonna mutuwe kakati nze musajja omugunjulemu ebirango bye nnawulira byali biyita abategesi b'ebivulu byonna bannannyini bifo bannannyini bajje boogerwe ku nsonga eyaliwo ey'okuba nti nno waliwo abaalibwako Sente zaabwe nga baagala kukerelifayinga kati ate nze nali omu ku abo ekyo nali siyinza kubeera bbali waakyo nalina okujja mbeerewo unfortunately ekyantabula ntitugenda okutuuka mu lukiiko ng'ate omukulu kyengambe nti obutamanya kintu bulwadde ye yali atuyisaga nti bapromota bajje ate omukulu omugenyi omukulu agenda okusituka agamba nti nze najje mu lukiiko lw'abamifumbi basitula buzito kyova olaba nti byatutabula so omwami oli wa bya bizito si waba bapromota singa yali azze ku kyaffe n'alibadde enfunyeemu naye mba butabaawo saalifunyeeyo information nti ate yali ayise kino ng'ate ategeeza kirala wano waliwo omwami edda musoro estimation
naye ye yatandika nga ye Kasulu kati nga Kasulu bakiyita kayungirizi kati bakayungirizi bakozesa abantu ensobi so tulowooza nti nno we need him on board ajje agulewo kampani ye ajje tubeere nga promota bwe tunaazuula nti alina obusobozi obusobola okucoordinatinga ebyo byakola nga biri mu mateeka kijja kuba kinyuma naye kalaba nitukaana ne mwami Kibuga bwe tubadde naye ebbanga olw'omuntu oyo nti olw'okuba alina waasobola okukuba essimu eggwanga linaatambula bwe lityo nti nze bwe mmanya nti nsobola okwogera ne Katikkiro nga zijjanga kuba olukuŋŋaana nga nti njogerera bya Buganda kitegedde so abantu bategeere formal way of doing things kyetusaba nti bwabanga mwami oyo tulaba nti asobola okuba n'ebyo ebintu omugaso aguleete mu kibiina lwaki ye yeetaga omanyi okuba n'ekibiina nga kirina sectors ezitategeerekeka nti gwe okulira bapromota gwe okulira abasituzi b'ebizito gwe okulira bannannyini bifo gwe okulira bamaneja b'abayimbi omutwe gwe gubaamu amanyi kyakola tone sempi goloza omuntu asobola mu obuyinza nange tone mutya nga tamanyi kyakola omuntu atalina kanyama okkulira babbaawo Salim naawe osookera ku makya n'ogamba ati nziguddewo gundi kampuni yange ey'abakanyama bo ne batandika okukola training bw'oddukanya mirimu mirala owekiwata ng'omusanga akulira ab'enviiri kale awo nga tuvuddewo Senkubuge baali mu lukiiko olwogerwako olulonda ekibiina oba olukiiko olukulembera bapromota n'agamba bannange eriiso ly'omukulu awadugale wakola ki walaba omukulu oyo tone sempijja mu mwegendereze olaba yagamba olaba alina obusobozi obukulira babbawunsa nga wadde n'okusitula ejjiiko tasobola olaba ali acordinatinga bapromota kale yali mutegesi wa bivulu bya Kadongo kamu ninga abitegeka eri Masaka naye nga abitegeka bulungi si ateeka kino ekya Kadongo kamu kino ekya Commonwealth pozi gundi ebyo era yakitegeka bulungi obukadde 5 sebatanafunako 2 so mutegesi muki emisolo soko twist myono Sempijja mutono this muluzungu is a small man naye bw'ogenda mu maaso ga General Salim Saleh and he is the mover of things now Sempijja munene nnyo tubeerayo nga bameja balefnat kano bakano bali awo Sempijja kasitatuka mu kitundu bali bonna balina kuyita mwono therefore gy'omumanyidde sikujerega mubuugi ekiyenje naye bwamuyita ekiyenje kyange kiruwa naye bwe mubanga mulimu amuyita kiyenje naye mutuka mu lukiiko lunene amuyita special assistant. This is my special assistant. Special assistant abeerawo naye special kitegeeza gwatuma buli kimu ate bwakimutuma akikola bulungi. Mbadde mbasaba obutono bwe tubuveeko mumutunuulire nga special assistant. Kakati tugendagerako mu break naye nga tunagenda tukomawo jjo ekivulu kya King Saha ekyabadde Kasese zagenze okwera sawa 5 nga King Saha atuuse Kasese n'ekigambo ezemisana King Saha yabaamusibye wabaddewo ebizibu naye nga kigambibwa nti byonna ebizibu byabadde biwanuddwa ku luyimba olwo tuliyambala engule tuvaako mu break tukomawo tulabe tutandikira chap olunaku olw'eggulo King Saha abadde alina extra ebadde alina kubeera Kasese ekifo bakiyita Silver Springs wemba seerabidde yali alanga Daudi Mugema nga alanga Mary Bata n'abayimbi abalala ki bangi ekivulu ekyo kyali kyagulibwa promoter omu wabula kigambibwa nti zagenze okubeera ssaawa emu promoter n'afuna essimu ng'agambibwa nti nno okwawulakana ku bivulu ebya bulijjo ebirina okuba nga police commander w'omu kifo ekyo yalina okukikakasa okusinziira ku byatugambye bagamba nti nno promoter bamugambye alina okukonfaminga ekivulu ekyo yabadde alina kubeera IGP ow'e Kampala bagenze batandise okukuba drive zaadde ssaawa nga 5 King Saha ne bamukwata ne bamutwala mu kukomera nga ekimulangibwa kigambibwa mbu ebyadde bitambula mu nkubo nti lwakubanga nti waddewo okutya nti no King Saha yandikwata ebyobufuzi n'abiteeka mu music we era nga kino bakijje kubanga yali ku luyimba lwatuliyambala engule
ekivulu kigambibwa nti no zagenza okuwera ssaawa 9 nga ekivulu kiviiriddwako ez'emisana wabula Tone Sempijja yalabiddwako mu bitu ono gwe tubali twogerako wano yalabiddwako nga agenze mu lukiiko wabula nga tanagenda mu lukiiko ali kasese wabula yalabiddwako munamali n'agamba nti no agenda kufuba okulaba ng'ayogeraganya ne Salim Saleh kati ebyo twogera byabaddewo wakati wa ssaawa 6 n'omusanvu so kuno Tone Sempijja bayiteyo katono nnyo tukomewo tugenda kwegayira General Salim Saleh nga yewa operation werese creation akwasaganya ensonga zino twebe mbwangu obw'ekitalo nga King Saha akola addeyo Kampala era ekibiina kyekituleese ku sipiidi ya yiriyiri oluvannyuma lwa King Saha otukubira essimu nga ali Kasese asiranidde Kasese bamuganye okukola nze Tone Sempijja omukwanaganya w'emirimu mu kibiina ekigatta abategesi b'ebivulu ne bannannyini bifo ebisanyukirwamu wonna oyo Tone Sempijja olwavudde ku mawulire ago era yakwatiddewo essimu n'abeera ng'ayogera ne Salim Saleh amawulire ge twazizeeko okufuna okuva e Kasese gagamba nti nno Salim Saleh yakutte obukadde 20 n'agaweereza e Kasese kati obuzibu bwe bwavudde we baweereza obukadde 20 promota yali yakwata Sente n'agula King Saha zona sente obukadde 20 baweereza bwaki bwakusasula kivulu abantu bayingirire bwerere ompulira kati obuzibu bugendo ate oli gwe basibye mu kkomera ateereddwa bamutadde ne bamuta naye ne bamugamba ekivulu tekigenda kukola ki kubeera era saawa zagenza okubeera ssaawa nga 4 nga wantu wakalu nga boolabaawo ssaawa 4 ez'ekiro nga wantu wakalu abantu naye ng'ekivulu bamaze bakikkiriza kibeereyo tebamanyi kituufu bakinaabera batekikola ki tekibeereyo kakati mu ssaawa eyo ekivulu lwaki tekiriibwa si lwakuba nti bamaze okikirira ne kigenda kubeera kigenda bba kyabwereere naye ng'obuzibu communication eriemu obuzibu bwavudde mu ngabana kati budda mu ngabana kati ate sente baweereza za promota eyagula King Saha agamba ku sente zabaweereza obukadde 20 tutwala 5 ku 5 promota agamba nateekamu sente zange ez'okulanga nina ngenda kuwa Saha tebamusasula kati Saha ate ziri oba oyagala zaaki ne Saha ayagala kutwala ku sente lwe lukiiko kati kiwaliwo ekizibu kakati beefumba bagenda mu kakiiko mu lukiiko mu meeting nedda bannanga ate ebintu ebimu tubeere beerufu kyekyo kyolaba awo nga bali mu kafubo okusalawo batwala sente mmeka singa Saha ngamba nti bansasula naye tebammalaayo njagala balansi wange kyo kitegeerekeka ne so si kugabanira wakati lwakuba omunyamaguze nga bakusasula olwo ayateekamu buli kimu yafiirwe finally ekivulu kyagenze mu maaso era abantu ne bayingira mu kivulu bonna bayingidde bwereere Kasese nga buli bamutisa era King Saha yamaze n'alinnya ku stage n'abeera ng'akuba abantu omuziki nga wegula so kutuwe nga King Saha abakuba omuziki atubeere nga tujja tumaliriza sheno ekyo bekyabadde oluvannyuma lwa King Saha nga tanalinnya ku stage Tone Sempijja yavuddeyo najja n'alinnya ku stage ani Tone Sempijja weefujjasoyo olunaku olwaleero yavuddeyo n'alinnya ku stage n'abeera ng'ate awa obubaka bwa John Salim Saleh eri abantu b'e Kasese nabagamba nti no omukulu amaze okuba ng'akikoonamu kaakati munywe mudigide kuzaabwe obeera omukulu yaweereza buli kimu n'ez'okunywa ziweereza simanyi yaweereza obukadde 20 bwe nawudde so kutuwe Tone Sempijja kawa abantu b'e Kasese basanyuke ku bwereere engalo za jeno era nansuubiza bwati bwe munaayongera okgenda mu maaso nga mweyagala munyumirwa mubeera bulungi essaawa yonna nja kubaleetera ebinene mu binene mutegedere ku bwereere mugambe kamiliyoni mugambe bebekulu oba bobi wayini mugambani kakati n'olwekyo
mbasaba mukakkane njagala munyumirwe ayagala okusanyuka okudigida mujja kudigida nga Jeno Salah kyali mu kasense mwebale kuwagira Kingi Saha mwebale kujja leero mwongere engalo za Jeno tugende maaso engalo za Jeno Salim Saleh wanika emikono gya Salim Saleh waggulu nnyo gy'amaanyi nnyo mukama abeere nammwe tone sempija naye bouncer akuma bukumi ekyo kikuzeeyo ku kintu kiri kimu nti Senkubuge kyayogedde kasajja si katono kasajja kakubye bukubi ssimu sente nezijja tewetaaga byakutuulira ebirala byonna ebyagula ejja kuba mubifuna mu roundabout ebeera ku ssaawa 10 olunaku lwa Monday paka Friday fe tuliko bebaddawo momo 19 Alan Cruz bannange musiibe bulungi tugenze mu weekend kule tweyanziza final footage atuuse